Nga bulijjo gwe muganda wange yeekuumidde ku Kampala TV nkubuuzaako ne nkwebaza emirimu gy'otuusaako engalo. Olunaku olwaleero lunaku lwa Sunday, gwe muganda wange ali ku Kampala TV nja kujjukiza ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi ogwokutaano omwaka 2024. Lunaku lwaleero gwena muganda wange amawulire ge tufunye okuvaako wano ku mmeeza yaffe, amawulire galaga nga Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda omukyala amanyiddwa nga Right Honorable Anita Among. Amawulire gavuddeyo ne gategeeza okusinziira ku mwami omuwandiisi w'obutabo amanyiddwa nga Kakwenza. Ojja kujjukira nno ono y'omu ku baakulemberamu enteekateeka eyamanyibwa nga Parliament Exhibition. Eno nno nga yali egendereddwamu okulaga ebikyamu ebikolebwa mu Parliament y'eggwanga erya Uganda n'engeri ensimbi y'omuwi w'omusolo w'etokomeka mu bintu ebitalina makulu. Naye omwami ono Kakwenza yavuddeyo ku mukutu gwe ogumanyiddwa nga ogwa X, abangi gwe mumanyi nga ogwa Twitter, n'avaayo n'ategeeza nga Speaker wa Parliament ya Uganda bwe yakwata baasi ziri 3 ezaaweebwayo ku mukolo guno ogwali ogwa Commonwealth Parliamentary Conference. Ojja kujjukira nti conference eno Uganda yagitegeka wakati w'ennaku z'omwezi zaali 22 na 29 mu mwaka gwa 2019, wali mu mwezi gwa September. Omukolo ogwo gwali mu kibuga Kampala, naye mu mukolo ogwo gavumenti yavaayo n'egula baasi ezimu ezaali ez'okutambuza abakungu abaali ab'okwetaba mu lukuŋŋaana olwo. Naye amawulire agavaayo galaze nti ku baasi 4 gavumenti ze yagula, baasi emu ojja kujjukira nti yakwata omuliro bwe yali eva sides eri ekitugumu, naye baasi ezaasigalawo 3 omwami ono Kakwenza avuddeyo n'ategeeza bannayuganda nti baasi zino Speaker y'eggwanga yazikwata n'azitwala ku ssomero lye erimanyiddwa nga Bukedya Comprehensive School. Kino nno kitegeeza nti ebimu ku bintu bye banenya Speaker mu Parliament y'eggwanga Uganda mwe mulina okubeerako baasi zino okubeera nga azikozesa. Ojja kujjukira nti era ne ku mukutu ogumanyiddwa nga ogwa X wabaddewo omwami yavuddeyo amanyiddwa nga Nzeire. Ono nno Nzeire ajjukibwa nnyo nga muganda w'omukulembeze w'eggwanga. Yavuddeyo n'aderiitinga post gye yabadde awaniseeyo ng'ategeeza nga Speaker wa Parliament ya Uganda wasaana okubeera nga anoonyerezebwako ye kye yayise enguzi esusse enkozesa embi ey'ebintu ba Parliament y'eggwanga erya Uganda. So naye ku mukutu gwe yavuddeyo ekiwandiiko ekyo ky'yadde ataddeyo n'akiggyayo n'akidiriitingayo. Kino nno kyongera okuteeka akanyiga ku Speaker wa Parliament y'eggwanga. Ojja kujjukira nti ne President Museveni emabegaawo yawandiika ebbaluwa nga yeemulugunya ku kasiimo akaweebwa bakomishona 4 ng'avaayo n'ategeeza nti ye abadde takimanyiiko era teyakitegeezebwako, we yategeeza ssaabawolereza wa gavumenti amanyiddwa nga Kiryowa Kiwanuka okuvaayo n'enteekateeka agezeeko okumulambika ngeri ki abakungu bano gye basobola okuba nga bafunamu akasiimo ako, kwe yateeka n'okusindikira omukyala amanyiddwa nga Betty Kamya, ono nno nga ye IGG, naye okuvaayo anoonyereze ku nvumbo ezaali ziteereddwa ku Speaker olw'ensonga nti baategeeza nti yalina ebyobugagga ebweru. So amawulire agavaayo era gongedde okulumiriza Speaker nga we yeeyambisa baasi zino ezaaweebwayo ku Parliament y'eggwanga erya Uganda n'azitwala ali ku ssomero erya Bukedya Comprehensive School. Gwena muganda wange nja kwebaza bwebaza gwe tutambudde naye ng'ensonga eno tukyagigoberera ddala mu maaso.